akati bazanye semmambo mbadde sinnamalayo audio ekutukidde mu kkubo nga sinnaba kukola ki kutemaatema bintu ebyo bye mbadde mpitaayitamu. Lwaki omuntu afuna okusomoozebwa okutakoma? Kiva ku ky'omuntu okutambula. Kati omuntu olukeera ng'atambula talinaako mpewo n'emu ku mutwe eramula, oluusi talina bubaka bw'afuna. Okitegedde? Mulimu bassenkulu abakotoggezi, mulimu bassenkulu abaziika bannaabwe. Omuzzukulu azze mu mbuga talina kyamanyi, n'ebirooto bw'abirooto abyerabira. Naye omuzzukulu afuna okusomoozebwa okutakoma, okutata, nga ne bw'agenda mu kyaki kyagaana okuggwaawo. Oba asadde swala mmeka kyagaana, ng'asabidde ekintu ekyo kyagaana, nga musabi naye nga kyagaana, agezezzaako mu madiini kyagaana, agenzeko mu baseeka kyagaana, nga kyagaana. Mwebali abantu ng'alina ekizibu kyagaana. N'atuuka n'abivaako, gy'afunira mukwano gwa mugamba naye gy'ogendeko ewa Mutuula ku ngo e Nansana, kati nga weesitula ng'ogenda ku musawo. Ebiseera ebisinga abasawo be baleetera abantu okwerokosa oba okulokoka, baleetera abantu okwenyiwa, okwetamwa. Abasawo baleetera erinnya ly'ebuwangwa n'ennono okufuukira ddala ebbi, okulifuulira ddala ery'omutooyi. Abasawo bannakigwanyizi oba abeenoonyeza ebyabwe baleetera ekigambo obuwangwa n'ennono okukifuula nti abakituddemu balogo, abakituddemu basiba abantu. Kakati otambudde ogenze ku musawo toloota, tolina mpewo n'emu ekulinnya ku mutwe. Omusawo akukebedde akugambye nti genda oleete embuzi, leeta embuzi, leeta enkoko, mubireese, mubisaze oba mu bbaafu, ayenze eddagala lya musaayi. Oluusi oli Munyarwanda, Omunyarwanda tanaaba musaayi, Omunankole tanaaba musaayi. Abantu abasinga, okitegedde, toliiko ddogo. Imagine oba wandifundako n'omuntu gwe baloze, naye otambudde empewo zezikuluma, zezikuluma naye zaabamma okumanya n'okutegeera nga tewali na ddogo. Omusawo akusoosezza ekyogo kya musaayi akikunaazizza. Imagine awo Lubaale agenda okusitukira mu bukambwe. Eyali alina okusoomoozebwa okutono otandika okufuna okusoomoozebwa okungi. Eyali afuna emitwalo 600 n'ogigabanako n'abantu zitandika okkubula. Lubaale asituse. Omusawo oli akuwadde ekyogo ekikambuwazizza Lubaale. Oli muzzukulu wa Nyabingi tonaaba musaayi, otuddeko Kabaka tonaaba musaayi, otuddeko Mukasa tonaaba musaayi, otuddeko Ndawula tonaaba musaayi. Omusawo agenda okusitula amaanyi ga Lubaale nga makambwe. Okitegedde? Kakati mu mbeera eyo awo natufunawo okukotoggerwa. Omusawo ono gy'olaza ati the first time alina okuba nga mukugu. Omusawo yandibadde akukolako ng'asinziira mu kika muwova nti tuli baakasimba, tuli bammamba, tuli basese, tuli bangabi nti ye tuli bagundi, tuli baziba, tuli bansenene, tuli balangira, tuli bankima nti ye tuli bwe tuti, oyo Munyarwanda. Omusawo okukolera ku muzzukulu ensonga yandibadde asooka kunonooleza mu kika kye. Omweso yandibadde agukuba nga guyina okulaba obuvo n'obuddo bw'omuzzukulu ono. Ntandise ntyo mulambika bwe kaba kabbo at the first time omuzzukulu ono k'alina okutwala eka, atwala kabbo ki? Okitegedde? Atwala kabbo ki? Eriyo abantu abalina ekibbo mu nju naye nga n'ekibbo kirwaza mulwaze, ekibbo nga kyavuwaza mwavuwaze, ekibbo nga si kituufu. Eriyo omuntu nga yandibadde na kibbo nga kirukiddwa mu butoogo. Eriyo omuntu nga yandibadde na kibbo nga kirukiddwa mu njulu. Eriyo omuntu nga yandibadde na kibbo nga kirukiddwa mu buso. Kisinziira mu mawanga ki jjajja kkolera ekibbo mw'alina okunonooleza. Si buli muzzukulu azze olw'okuba aliko omuzimu ky'onoomukwasa kibbo kya njulu. Si buli muzzukulu azze olw'okuba Lubaale amubanja nti Lubaale anaamuteekera mu kibbo kya njulu oba kya buso oba kya butoogo. Okitegeera? Kati omusawo ono alina okuba nga mukugu
omweso gwe gulina okuba nga gutandika okunonooleza kituyite ennono obuwangwa n'ennono okunonooza ekyo ekifa mu buwangwa bwa jjajjaawo. Obuwangwa mwe muva eggwanga lya jjajjaawo bw'abanga yali Mugisu oba Musoga oba Mugwere, Abagwere bateekerera ki? Bateekerera ki? Omunankole ateekerera ki? Omunankole yandifunye kibbo ki? Omunankole azze mu mbuga olw'okuba aludde mu kitundu bayinamu n'ebijja bya mirundi ebiri, naye nga munankole baava Nyabusozi, baava Mwankole oba Nyakitala yonna, naye ng'eno bwe yajja kitaawe baabazaala ne bafa. Mwali akubira ddala Oluganda n'ebisoko abyogera era engero azimanyi, kati azze mu mbuga ayogera Luganda, oluusi n'ennyindo ye si nsongovu bulungi. Okitegedde? Maama we yali mukazi Muganda, kitaawe ye munankole, obuzaabuziddwa azze mu mbuga bajja muno ne bafuna ebika, kati azze mu mbuga akugambye nze Nakafeero yeddira nkima, akati azze mu mbuga Oluganda alukubisa budinda. Mugambye nti jjajjaawo akubanja, ojja kuleeta ekibbo, oleete olubugo, oleete olubugo, oleete n'akambe akaganda, oleete n'endeku y'omwenge. Akati olubugo olwo tukukolereko n'ensawo. Owulira ebintu bwe bitabulwa, tukukolereko n'ensawo. Omuzzukulu si mubi kuba abonaabona ng'agenda abireeta, ng'omuwa ekibbo kyanjulu, ng'omuwa olubugo lwesibyo lwa jjajjaawe, ng'omukolera ekisingo ku mutwe kya lubugo, ng'omukolera ensawo ya lubugo, ng'omuwa akambe akaganda, ng'omuwa endeku, era ng'ateekamu omwenge ogutali mubi, kuba omwenge gunywebwa, gutera okunywebwa empewo ez'enjawulo. Okitegedde? Ogutali mubi gwo. Kakati omuzzukulu nga yessa mu ddene nga ddaka, akanda kuba simu, jjajja ku mirimu bikyagaanye, gyakati komawo tukwongereyo ku ddagala lino olinaabe, ng'alitwala. Jjajja ate kati mukama wange twafunyemu obutakkaanya, tulina kye twerabira, jangu. Akati tulina okusala ku ddagala lino ne tumweŋŋanga. Yaddayo, wayitawo wiiki nga bamugoba. Kakati afunamu egundi okwennyamira, kati aba anyumya ne mukwano gwe ng'amugamba, naye twandigenzeko ewa Kaseekende ekyaggwe. Okitegedde? Okwenjeera ku basawo kiva ddi? Lwaki omuntu ayenjeera ku basawo? Obutali bukugu, obutali bumanyi, obutamala kwetegereza, obutanonooleza mu nnono y'oyo akutudde mu maaso. Okitegedde? Obutafuna busobozi bunonooza nnono y'oyo kugimunonooleza mu buwangwa bwe. Kakati omuzzukulu ogenda ku musawo omulala ng'oluusi ye amanyiimanyiimu, nga nti ebintu ebyo tubiwummuze, baabikuwa mu bukyamu. Kati ate n'oli naye nga tategeddwa ono by'alina kuteekawo, kati oli ng'abimuggyako. Amugamba ebintu ebyo weetaaga byetikula lw'ojja okufuna emirembe, kuba abirabye si bibye. Oli naye ng'amuwa ddagala lya kunaaba ng'akomawo. Ate weewuunya omuzzukulu bwadda ng'afunamu akalembereza, abadde takola ng'akola, kitegeeza guli gwe gubadde omuziziko. Kale nno bassenkulu be batukotoggera. Okitegedde? Obukotoggezi, okusitula embeera z'omuntu n'okuzibbika mu kinnya, obuzibu bwonna buvudde ku basawo ab'ekibogwe abajja bageegenya ensonga z'abazzukulu mu bika eby'enjawulo ne bazifuula ennyangu, era ne bamanya nti buli muzzukulu mu buli kika mwava ne mu ggwanga mwava, ensonga ze zisoboka buli musawo, so nga si buli kika nti kitaganjulwa buli musawo. Buli musawo ayinako kye yamanya. Okitegedde? Buli musawo ayinako kye yamanya. Ate eriyo olubaale nga mulangira, oyo takwatwamu mukopi. Kati iyo omusawo bw'atuula,
omusawo bw'atuula mu ddiiro lye olw'okuba ayitibwako Muwanga Mulangira, olw'okuba ayitibwako Kawumpuli Mulangira, Lubaale w'omuzzukulu azze agoberera mukono gwa musawo, omusawo ava mu ki? Okitegedde? Eriyo Lubaale nga yakugamba sikwatwamu mukopi, ebyo byonna obukwakulizo mwebuli. Eriyo Lubaale nga yagamba nze sikwatwamu mukazi, okitegedde? Okitegedde? Mwali Lubaale mujja biwulira eyo nga babyogera, mwali Lubaale ne mutambuza ensonga baga nti ffe twali tunoonya omusajja nga Mulangira yalina okutukola ki? Okutukwatira mu nsonga. Okitegedde? Bye njogera sibagamba nti nze, wabula mbabuulira Lubaale n'enneeyisaaye, Lubaale n'emizeegye, Lubaale n'entondo ze, Lubaale n'okweronda kwe, Lubaale n'obutasiimwa bwe, kubanga Lubaale ky'ekintu ky'owente mukaaga ate enkya n'olaga nti olwaza omwana naggukira ku kitanda ne weebuuza twava mu kijjulo kya nte mukaaga, Lubaale ataasiima wa ngeri ki? Kumbe wasobya akantu katono nnyo. Kati mbabuulira mize gya Lubaale, sibagamba nti akwatwamu musajja Mulangira nti nze nkwata mu Lubaale nno. Basawo bangi nnyo nga bali mu lulyo Olulangira, ezo bwe zityo. Eriyo Lubaale yeepankira ddala nga yiipanka, so ate si buli Lubaale nti yeepanka, naye mwali yiipanka nga yakugamba nze omukazi tawanga byange, omukazi tayambaza muzzukulu wange kifundikwa, omukazi takola bw'ati, omukazi yetuwanga. Kitegedde? Gundi yakola ensonga zaffe yali mukopi. Lubaale mwali. Okitegeera? Weewaawo bazanye Ssemambo kangene mu ka audio akaddako nyongere okutemaatema ekintu kyo kino kibadde kiwanvumu. Okay, yenze Mulangira Jjuuko Munnabuddu.